balamusiza mwebale nnyo mwebalire ddala kujja bafilmmakers mwenna weewaawo mugambe tuli ku mulamwa gwa copyright kimugambe kiddingane weebale nnyo weebalire ddala kubira mukama engalo ez'amaanyi tweyanzizza kakati mu kiseera kino mwebale nnyo mwebalire ddala firimu ezo tuzaagala zibeewo naye wabeerewo fairness ekifo kyogamba nti omuntu downloadinza okuva ku net n'atunda nusu 5 firimu etwala eri ku nusu 2 bwoba bali tomanyiwo eri ey'ebibiri nsobola okutwalawo nusu 2 okupangisa ndowooza nesso bakuwa liso. Mbalamusizaako mwenna ba filmmakers ndi musanyufu okubasisinkana kuba amazima enamba bwe ngitunuulira abamu sibamanyi n'olwokubadde faces zemanyi nazo weeziri naye ndi musanyufu ddala okuba nti mbasisinkanye ne twegattira wano okuba nga tusobola okukola eddoboozi eryongera ku film industry. Ebigambo byange si bingi naye kyenyinza okwebaza be bakulu abavuddeyo okubeera nti tusobola okuteekawo standard mu film industry. Bw'otunuulira film industry weetuuse n'ogeraageranya n'amawanga amalala naddala nga Africa, Uganda tubadde tusigalidde nnyo ate nga tukimanyi ffenna nti entertainment industry y'emu ku bintu ebisinga okuleetera ddala ssente. Naye bw'otunulamu enkola gye tulimu oba gye tuli olabira ddala nti amazima industry yaffe tennaleeta ssente nga bwe kyetaagisa. Tuli ku high competition, akatale kaaliibwa dda firimu ez'oluzungu ziri ku price ya wansi nnyo. Twetaaga okuba nga amazima tuteekawo standard era kyenyinza okubiriza abatunda firimu bannange nti tukkirize change kubanga change eyinza otuleeta okuba nga tetukyali mu mulimo. Twetaaga okuba nga tuteekawo standard okugyawo unfair competition okulaba nti ffenna tutambulira wamu industry esobola okuba nga enkulaakulana. Ebigambo byange byesobola okuba nga mbagamba. Ekibiina ekimu ntera okubabuuza nti olina abantu bameka? Buli naakugamba nina abantu 3 bamemba bange abampuliriramu. Ninawo bamemba nga 5 naye abampuliriramu bawera ameka? Omu n'agamba mpeze 6, waliwo akugamba mpeze abantu 12. Bwe mulowooza singa baproducer bonna baleeta abantu baabwe wano tujaawo? Tusobola kujaawo. Kitwetaaga abatuukirira abakadde abali mu firimu eno, waliwo abakadde abali mu film industry abaluddemu, abali mu bisosonkole nga omanyi ng'ejji bwe libeera enfudu bedda mu kintu kyayo basirise bwe bati bali mu kamooli. Mubagambe bajje tulwanirire eggwanga lyaffe firimu industry. Kati weetuuse wano manyi waliwo omuntu ati okulwana ng'ekintu alaba kikyalwala n'agamba waayi kiyinza n'obbalema okuwangula. Naye wetutuuse ekyo gavumenti eri ku ludda lwaffe oba mukimanyi? Ate gavumenti ya Uganda eyagala kalulu. Ffe tuli ku kituufu, ffe tutalina bantu. Eggulu bali abasajja bayisa abantu mwabalabye balina obukodyo, bayisa abasuubuzi bonna ab'e Kampala batali mu firimu ne bajjuza mu kifo kimu. Gwe tosobola baawula, balaga gavumenti tufe abali awo. Lwakuba ekibakuba bababuuza musuubula wa nga tebalina ansa. Mugaye muli basuubuzi ba firimu muzisuubula ludda wa? Ne bagamba ani ow'engoye, waliwo yaŋŋambye yabuzza ani ow'engoye. Oli n'agamba nze nsuubula ngoye ozijja wa? N'ayogera gy'azijja. Junior firimu azisuubula wa? Talina ansa. Tugamba beerimbika mu basuubuzi ne beeyita abasuubuzi, kitali kituufu. Bwe mutavayo kulwanirira kintu kino teri agenda kubalwanirira. Nze nabagamba nti omulimu gwa firimu teri kigusinga bulungi. Togamba nti ngukolako lwaleero bwe naakula nga mbivaamu. Gy'okoma okukula mu mulimu gwa firimu gy'oyongera okubeera omusava mu firimu nga bakwetaaga nnyo. Omuntu akadde yanyuma nnyo ng'azanya firimu ng'alina ku nvi. Omwana anyuma nga muto, omuwere anyuma muwere, olubuto anyuma alina olubuto okusinga okuzanyisa n'ow'ebigoye. Ekitegeeza nti ffe mu siteegi yaffe yonna tuli ba mugaso. Omuntu kw'otandika okuzanya firimu nkibagamba mukiwuliriza oba mubiwulira nti wa firimu atandika okuzanya ng'asubira okuyingira wa mu nsi ne bazanyisa olubuto luli. Ogwo omulimu guli ludda muyinza gusanga luddawa. Bazanyisa omuntu olw'okuba omukyala alina olubuto olw'omuntu ali munda. Kati otandika okukola ssente nga tonda bakola ki?
nakujja ku nsi stage zonna zoyitamu mu nsi wano okuva mu buwere oba okola ssente mu firimu teri mulimu gwonna gwe bayinza kuwa mwana muwere mumwali mugula birudda wa naye mu firimu mwana omuwere yamwafunira omulimu ani ayinza okuwa omuntu omukadde myaka 9 oba 8 omulimu waliwo waliwo ayinza kati waliwo wana abantu Kiseka yali musajja mugezi nnyo naye gye bamuziika alina mugaso ki waliwo naye singa ali muzannyi wa firimu singa tuzanyisa ntanda ya Kiseka famire ye neefuna ssente kitegeeza mu firimu ne bwofa osigala oyingiza ssente mwagale nnyo omulimu gwammwe kubanga gwe gusinga mu nsi yonna teri mulimu gusinga mubeere bulungi abukadde wange teyanzeege nkakasa bulungi nti buli muntu awuliriza ebigambo bya mukadde waffe ono tujja kugumiikirizaamuko ekiwuuma ekyo batugambye umeme naye nga kinaatera okuggwawo. njagala tuyina bakama baffe era bagenda okuba nga batwegattako naye siyinza mukulu Kakembo Sinaani musomesa naye mumpimire eddakiika ngenda kukuwa eddakiika. Nze emyaka 10 kati nga ndi mu film industry natandika ng'omuzannyi wa wansi nenfunawo kapaati kamu nezijja nga nkirinyisa paka kati ndi ku level ya producer. Kitegeeza tutaddemu nnyo amaanyi okuva lunaku tuteekamu nnyo amaanyi nga naye wooteekamu ka makeup ko engoye zo transport abantu bavudde Kasese Mbalala muvudde Mukono ezo zonna ssente amazima tubadde tuinvestinga mu kintu ekitazza magoba naye abagezi abasinga mu ffe be baba investinga mu long term businesses. Mbawe obukakafu nti olwakino ne offices zentambulamu ne mukama wange n'abalala ensolo ku kisigo kweri. Nze ndi musomesa nga wabagambye ne mukulu munnange awo naye musomesa naye tutuulayo tumanyi nti ssente gye zigenda okusinga okuva mu talent. Muli bagezi nnyo okubanga mwalonda industry ne mugijoyininga. Abomupiira balina ssente, abayimbi balina ssente, naye abafirimu baba na ssente. Gavumenti luli yabadde tennatuzuula buzuuzi naye we tubanga yatuzudde mbakubirizanga bulijjo nammwe mugatteeko. Ntera bagamba nti buli olaba library ng'etunda ebitali mu kituufu giripooting era temuggwamu maanyi tulwanire wamu. Nasigadde leero next time mugamba jje kubanga we byatuusa abantu beetaaga nnamba ate ng'okufuna nnamba gwogenda okusooka okwepromoting ogambe muganda wo ogamba ani n'oba ozanye firimu. Nze system eyange yabadde nga ya mukama wange HK nze wenkola premier ku Bat Valley maama ajja ne taata ajja naye ate sibawa tiketi za bwereere bagula emitwalo egyegi ne Sydney ne balinnya ne bakola ki kati twagalize abantu baffe baganda baffe ekintu kyaffe naye twongere mu maanyi twesapotinge we babayita nkakasa ssente ziri ku katale zijja. Mwami Shafiki oba ali wano ng'agula firimu zoli mbadde mpita mu dduuka ali nga sisangawo kina Uganda oluusi n'olabayo kamu n'onyiiga luli nayita eggayaza nendaba library ng'oyingira eggayaza ng'ejjudde bina Uganda byonna kitegeeza ye business. Era buli olaba firimu eri awantu onna nga teri mu mateeka terina security device manya yakulemeseza okufuna ki ssente. Therefore vaayo n'eddoboozi owabe mu federation. Tulina omukutu ku RSP gwa WhatsApp kulioko namba bajja gibawa bagamba muteekeko comments zammwe mukomplaininge nga wekisoboka nakukosaako emu. Ekirala ezo TV zonna ze mulaba zirina online programs eziraba ku Facebook kuki mudde kuli mukomplaininge bagamba ne tukooye kalica z'abazungu mutweku byaffe. TV muffe kyokugula firimu 3 nnya zendabako ku series ndabako entunuusi ndabakani musobya ndabako ekyama zijjuleko byaffe tufune ki ssente naye tuli mukama oli naffe tunyumirwa bataddeko gondi nga naffe tunyumira tunyumiza mukomplaininge gamba taatawo gamba maama omuganda awandike complex tubikooye abantu abagenda kyusa mindset yaabwe bamanye nti kino kyekyaffe. Bannayuganda kyobawo kye batwala wenaajjawo wali nojjawo yutirani nawedde abantu bairende ttiimu yutirani ne bateekawo empeera oba eyiyo abantu bagenda tandika following up
n'ekyomukisa omubi naffe twegattako so kati tuli ku bateni ya firimu zino ate twagala tugijene ku level ne TV nazo tuziwumbe because nazo zipromotinga kaiki ezitali ki zaffe tujja kusukka waawo neyanza tumwongere engalo ez'amaanyi zimusunye nako eddakiika nzirizaayo 3 nze tyaba kyalo nsooka nga sinabakoola ndaga nsooka okutuusa okusaasira muganda waffe Magolo Hussein okufiirwa kitabo kitalo nnyo kaweefube ono buli omu ettafali lyonna lyataddeko mu ngeri yonna mwanyinaze nambasa so oba oli mwanyinaze simanyi mwanyinaze nambasa ayinza okuba nga wabadde alaba tyaba atannenya naye amazima bw'obeera n'obuvunaanyizibwa buli lwokuba engalo nga tetunnaba kubaako kitulaba nenkuba bukuba engalo amazima basikuwagira okuwagira kwe kugamba nti tonnaba kukola abakulu baffe aba URSB bavuddeyo naye tuli tubaddemu okutya nga tugamba nti bwe naagamba nti URSB tokola oli ayinza okugamba nti ate olumbye abakulu abakulu baatuwa obuvunaanyizibwa kati bawagire bwe baawa obuvunaanyizibwa bakole so ekyo kyetubaddeko ebbanga lyonna nga tubagamba nti bwe muba temuwadde society yaffe maanyi tetugenda kuba bulungi nammwe era tubadde nga tunyiga ng'ekintu kitambula naye ate mu ngeri okusembayo ate ne tukwatagana nga tukwataganye nabo balaba babadde tebawa maanyi kati bawa amaanyi kintu kitambula so kati tukolagana tukwatagana so kakati mu ngeri eyo mbadde nsaba tulina okwekkiriranya ate nga kuli muffe oli akola firimu tumukasitinga ne mu firimu zaffe naye ate atuuka ku z'abazungu nga sezaawaana ey'omuzungu girabe naye tulina giwaana kusukka zaffe kubanga gwe gwe tukasitinga bazaffe twagala kutunda ggwe ate gweowaana muzungu ate gwe tutunda ggwe omuzungu mubbeko ekintu kimu muyigireko kakati muli mikwano gy'abalaibulali bali kubanga mugenda ne mugulayo firimu z'abazungu nguluusi ate zammwe temuzigula kakati muwagira bali bwe baba bakutteko nti babagamba mutunde eziri mu mateeka ate mukwata ku bantu bannanga ate firimu obwo zinajjawo ziri ez'abazungu ate firimu ejja kufa ate nga ani akulimba nti nfa omusajja omunigeria tugamba nti ekyatunda ezaabwe kyateeka akatale kaabwe okukola boodi ya Nigeria yajja negamba nti bw'onooba ng'olaga firimu mu sinema nga bw'oba ogenda kulaga ku puroguramu yo kuliko firimu 5 ez'abanigeria njagalako 2 teeka paka lwe yatuuka n'agamba nti ez'abanigeria ze njagala zisinge ku puroguramu ezo content quota mu nsi zonna zibeerayo ewane waffe webitabadde kakati mbadde nsaba abantu abo mbagambe nzikaakiriza ekyabaganda baffe wano nti teri alwanyisa firimu ya muzungu naye naawe nga bw'otosobola genda kutunda firimu yo mu kukatale ka Amerika amazima naffe betwagala kubanga oyita mu mitendera nazo ziyite mu mitendera so sigenda kulandaga nnyo nebaza muganda wange jingo komulidi wange tuvudde wala ekibiina mwakisuula ekya Union of Video Owners and Operators Association ogenda kyogerako kakati twava dda katulwanirira ekintu kino netukivaamu abamu netugenda netutandika ku producinga firimu so naye nga tetwerabira byaffe byetwakola nebaza abakulu mwenna Hussein tubadde tukugula naye nga wekubira akasimu negada ng'oli alowooza nti ambiranye naye nga simbiranye muganda wange bwanika adduse omanyoyo ye taterera aluwa kasuku ayogera ebintu eby'obulimba nammwe mumuwalane nze nkirangirira sikirumamu siyaliisa abeewange alimbalimba waliwo omusajja oyo alina ebirevu eby'envi oyo yani oyo Kayima
ali ku kipande kiri nzera muzanyi wa fiimu baleera ku mikutu ne boogera ebintu ebibi kayima mumuwulira kati njagala twebaze sijja kunyiiga bunyiizi mukulu Kalule Pal FM tumwebaze twebaze kwefulukuta CPS twebaza nnyo bannaffe bano ab'amawulire abali wano buno bwa ddiba bw'otasika tojja kwebikka obumanyi anti eddiba ttono kati gwe wogira oti alina ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebikka ye ayagala kubikka bbango lye gw'osula mpewo ayo ngagundi ebbango lireke ebweru twebikke kati naye abannamawulire abatulyawo tujja balyawo mwebale kakati njagalako eddakiika emu kkiriza pulezidenti eddakiika emu kubuuzaako obubuuza ku bantu pulezidenti wa producers oluvannyuma Kamawanga ajja kumpitira. Balamusiza banyone basebo amannya nze Lutaako Metoni Kayanja ndi muzanyi era president wa Coa Film Producers. Okusookera ddala njagala kwebaza government n'ebitongole byayo tugezezzaako kyonna kye tugezezzaako okubasumbuwa oba okubasumbuwa mu offices zaabwe naye nabo tebatuswazizza basazeewo ne bagamba oba gwaka kakukole ki kagwake so bali ready naawe njagala omukozi wa firimu gy'oli yonna woowulira omulanga ng'omulanga gukwatagana na firimu bambi ekituufu kiri tuzizannya naye mu kuzizannya tulina okubaako we tugenda ozite so teweekkiriranya nnyo mu byo oba oli mu shooting bambi muveeyo ffenna tulwanirire omulimu gwaffe. Abantu abasinga oba abasuubuzi gyo mu meeting gye twabaddemu babadde bagamba nti bo tubamazeeko emirimu nti firimu ye Uganda simanyi firimu y'abazungu yebaliisa era bo senga eba evuddewo baba tebalina mirimu naye ne beerabira ekintu kimu nti tetuli mu kulwanisa firimu ya muzungu ekituufu ffenna kye twetaaga kiri ekintu kimu tubeere nga tulina kye bayita equal opportunity firimu y'omuzungu nga eyina omukisa gwe gumu n'oy'omuddugavu eri wano so wabawo fair competition ziba zisobola okwabika emipiira naye nze eyange gye ntaddemu ssente munnemeseza okufuna engeri gye njijjamu ssente ze ntaddemu ate okomplaininga ku kigambo kimu quality kati quality anaimprovinga atya nga gwe mwennyini munnayuganda oganye okuwagira firimu ya wano mugamba buy Uganda build Uganda ekigambo kye mukulembeza naye ate mwennyini muganye owagira ebintu bya wano kati ebyano binaakulaakulana bitya nga mmwe mwennyini temubitaddemu manyi bannamawulire tweyanzizza ne bannaye nammwe abawolipooti nga amawulire amafu ekituufu mukulu kinene kyayogedde tetujja kusindika Eddie Kenzo kutuyolera wani kasuku nange mwennyini mwesobolera tetwagala mutufuula ate kintu kibi kubanga naffe emirimu gye tukola tuteekamu ssente firimu tugitaddemu ssente n'obudde kaakati lwaki bali abo ze bajja bujje ku intaneti baziyombeera nnyo okusinga eyange gye nteekamu ssente firimu y'omuzungu enkuzi zangirabye naye ate nange eya wano bwe sitagiwa mukisa kitegeeza tetugenda kubeera n'abasita baffe tugenda kulaba nnyo ebintu by'abazungu ng'ebyaffe tubivuunzizza bannaye buy Uganda build Uganda. Thank you very much. Kale mu mbeera njaga kwaniza omukulu perfect empya taata weebale nnyo weebalire eddala oyo omutunzi wa firimu mulungi nnyo Kalongo mumumpeera akatebe abo be baregensi bannaye tuli ku mulamwa nnyo awasanawo engalo nga nyingi firimu y'omuzungu kkiriza obagaana okutunda wano yali Saalongo kati bw'abanga tuli naye kitegeeza y'omuganda eteeka okukola ki yes muzeeyi bwanika mwami Kagola amwogeddeko n'agamba oyo teyeebaka ffe tubeera ku masimu essaawa yonna mwebale nnyo saagala nnyo njala tusiima omuntu alina kyakoze kale mu mbeera efaanana ekyo modani mubagambye atuuse bakama bange waliwo ekibiina ekituuse kyambadde bulungi naye kindi wala nja kibanjulira masha Allah
mu kiseera kino mukkirize tulinawo mukama waffe Tyabage ngenda muwayo eddakiika emu ekkiriza eddakiika emu bbiri mukama wange akadde okalaba mukulu ojja sembera eno muzindalo kaakati mukama waffe okuva Embarara kuba Ssaalongo Jingo oyo munene otuuka twali Kasese nga ebibanda by'e Kasese Ssebo Jingo yali mu Kasese yonna abuutikidde bijja Shaukani tumukubireko engalo Shaukani ate nga ye pulezidenti wa Parliament Ssebo n'olwekyo Ssebo kkiriza tusooke tufune eddoboozi erivudde Embarara batutegeeze ekiri Embarara kiri kitya nga tonnatambula bagamba atannayitaayita yatenda nnyo okufumba omukulu katubulira ekiri Embarara mukama wange ow'e Kasese naawe ojja semberako mpola tusooke tuleete mukama wange mwebale munonga twashemererwa okubasanga kandi turuga Mbarara turi abanyankore kandi nangwa ntuzana firimu zitu mu Runyankore mbwenu nyawene banyetani w'amanyafranka kunko firimu ninzana nkakiyora orukitera kuyora abacyari kandi ninjana gurupu wanje aho nyeneho chairpersoni nyeneho manager nyeneho vice manager mukorogo nyeneho coach kandi treasurer w'ikibina mboni twabambara twasumerwa boja mwatwakira kandi tuza kuguma twatagana nimwe umucerabo ecerayitengese umuza kwari mutumanisa tuje tubajoininge tubase twamuze kintu misho kandi abaragambara n'abisaba nyankore bambara mutusima government oyibembirwa mwa president Yoweri Museveni awe sobire government kabanya bazana ba furumu abantu be Kasese ne Rwenzori AOC tukasima kotsebo omwami Ssaalongo Jingo habwa omubiri w'abarikora okwa Rwenzori eripebezya nerikurekurania ekyafirimu oma Uganda no Rwenzori atlaji itwasima abantu bose babereye hayo erahanganisha talent syabo ende nabo bakaza bamenyekale tukasima CLO owe Kasese ni msetu ekyafirimu lwakubatie DPC muyimbi ate CLO muzanyi bonna banabitono bali mabega waffe bali nyuma shetu twenge Kasese twabiri twamo tukekanirania haumande nyinyo bosi nde tusatye firimu ngoma hauma katuteranizaya nenga akyembade sa twakanya nawe twali nawe Kasese tugenda kukolayo firimu emu fena wamu bana Uganda fena ejja kwagala abantu nga mutwalo gumu kubanga twagitumira erinnya eyitibwa ensibuko y'abaddugavu ensibuko y'ennimi zaffe ensibuko ya buli kimu tugenda kugizanya firimu eyo nze banaye nkulira ekibiina tebayita Renewed Africa habwa kayingo n'obusenga bwetu katuwe omukisa mukama wange okuva e Masaka oba oli awo kyongera okulaga alaba ensonga eno nti tetuli baawano si kino kiri international kyavudde ne ku mutendera gwa national wabula abantu abagamba nti etteeka likole bava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo avudde Kasese agambye twagala etteeka likole avudde Embarara agambye twagala etteeka likole kuba etteeka weeriri ow'e Masaka yaga n'ow'Empaala agambye ayagala etteeka likole ow'e Masaka ogamba ki gavumenti kyeyagala eri gyendi omuntu kanyemerere wano akatebe kajja kukola mbalamusiza bassebo ne bannyabo bannakitone bannange nze Lukyamuza Kiriz nva Masaka mu kibuga kya Ssaabasajja ekikulu ndi muzannyi wa firimu ndi muwandiisi ate nga ndi director naye mu byonna nze nkulira abazannyi ba firimu mu Greater Masaka district 9 ate nga ndi munnamawulire nja kwebaza nnyo abakulu naddala madamu Jane Nambassa oyo yantuusaako amawulire mu buli ango yonna oba kunkubira simu oba kumpereza ka message mama tweyanzizza tweyanzege
Mr. Yusuf Kinene oyo ye byaffe byansobera bwe tweyita naye akoze nnyo. Kyenjagala okwogerako nga munnamasaka nti tukola nnyo ne tufuba nnyo okufuna ssente mu movie industry naye bikyagaanye. Naye bwe kibanga etteeka lizze kakasa nti tugenda kuzifuna ate tugenda dirwanirira okulaba nti liyimirirawo ddala. Bwe ndaba Mr. Jingo nga waali nga nzijukira lwe namusanga eri ng'alwanyisa saidi ere wali obligato eyo wali Afirigo band eyo nga yakikuba ennyo naye nga kati ali wano mu maaso nga luli yali eri mu audience ng'akibattula. Kati nebaza Katonda nti tulina we tugenda okukwatira ku mugaati omunene. Bwe tuba tulya kabbanzi nga tubadde tukalya kati tugenda kulya ogwa toosi nga musaleesale nga guliko ne broband. Mukama bawa omukisa. Batayi mwenna abali wano nze buli lunaku nyongera kusanyuka olw'ensonga nti Uganda nyongera badde nsaba nnyo owa kamera tunozeeko mu bantu abo mbeeko ne kyembuuza kubanga tujja tuukiri nti Ssaalongo Jingo yayogedde naye njagala bamanye nti munnamungi w'abazannyi ba firimu n'abazitunda kwega abazannyi baproducer bapublisher bonna eggwanga tusaanye twongere okulilaga nti abantu abali mu film industry bangi. Film industry terimu ba libraries bokka awo newokomyewo kamera. Omukulu oyo mumulaba mu firimu nyingi nnyo era muyina amanya ge mumuyita naye nze muyita nantajja kuba twakula ffenna kuva ali ebeeza sebo ojja kutuula nga tonatuula nja kusaba otuneko mu kamera ezo. Oyo ajja kwogera sebo osobola okutuula amuyita vinje Emi Siraj. Waliwo n'omusajja omuwanvu Jakira Sudi Supiki Kyati. Kati abantu bano bengezaako balaga bonna bali mu firimu bazoogerera ono ali mu ddoboozi lyakatandika butandisi naki tulina ebintu bingi n'aboogerizi bwe bali naye nga nina ensonga gye nkoonako. Mukulu Filipo sooka osituka otunule mu kamera. Oyo omwami tuludde nga tuli mu kutunda firimu naye nze bukyamulaba kwegamba tubadde mu ntalo zakuleka ntereeza ki omulimu. Olunaku olwaleero ekintu ekisumbuyira ddala mu nsi twakizudde nti osanga boogedde ku mawulire omukozi omu n'ayonoona TV yonna olw'okubanga ali enguzi. Nze badde ebintu bino mbiwulira bulizi naye ndabira byejjo nabadde mu lukiiko wali olwa kafo ne bampita oba oyogera ku firimu olwaleero Jingo nga bw'ali n'omubuuza ebintu eddakiika nga 10 olina okubifulumya oba birungi oba bibi. Neetegereza era nga nnumiriza omukulu yadde ayambadde wano kantu ka NTV nagamba Ssaalongo tugenda naye mbagamba tugenda kuziika omu ku bakungu mu firimu yafiiriddwa nako ne kalema okwogerwa. Kwegamba abaama TV abasinga bamanyi batunda bibbe tebamanyi bazanya firimu. Oli agambye Kagola afiiriddwa omukyala nako ne kabulwa waawatini n'ofulumyambu omukyala n'ambasa yadduse buddusi. Kwegamba tunulire nnyo abantu betusindika mu firudi ayinza okutta brand y'ekintu oba ya TV yonna so nga mukozi yalina endowooza yenga ki. So awo tusonyiwe mu kyovola tutandise okulaba abamu ng'ensonga ezo tuziraba. Bwe tutuuka ku nsonga ekwatagana ku ba libraries abatunda firimu baganda baffe Jingo olwaleero ali wano Ssaalongo katandika butandisi yatandika nga yogerera firimu ez'oluzungu n'atandika okukola changes nga tali yekka wabula nga alina abasajja nga Kagolo atya tiwe nali nva ku tepusi z'omuntu eyanguza kaadi ekyusa okuva ku tepu mpaka ku VCD bamuyita Kagolo HK. Kaadi eyo kyagiyina bagiyita pinako kaadi yaginguriza ku Livono wali nenkyusa nenziza ku VCD nga etteeka lindaga nti singa oba tewenyigiddeemu gwe wali wadde osooka eruzira. Omuntu yenna alina library mbakubira omulanga
gwe bonneegaana oyimirira mu dduuka lyo nonneegaana bakasitoma ne bagamba olimba ku firimu z'olina mu dduuka mu masa ffe tukizudde ebbanga ddene tino tuzirina mbenyi w'amateeka twasooka ne twogera ekigambo ti ba job creators kaakati bwe twakizuula nti mu kubeera ba job creators tuze tukyusa ne gavumenti yaffe ekyusa ffe tuli bakadogo ba firimu titulabye emirembe mingi amagye gaffe agawano twali tugalabyeko mu canvasi twali tugalabyeko mugundi mu jaketi eza black kitegeeza tewaaliwo obyambala ebiseera ebyo naye gwatunda firimu owulira biwolabanga yunifoomu ya poliisi bagitungira ano ney'amagye tandika okuŋŋamba mbozanyano firimu guba musango twagala tukole ku bintu nga tubijje wano kyekyazanyisiza firimu tuwagire ebintu ebyaffe naye bannaye wadde gavumenti abamu bagamba mbi kubanga gye bali ababyogera okusinziira nze nalabye olukiiko mbadde sirulabanga omuntu akulira ddala ddala ng'okulira abasuubuzi otuuza otya abantu n'oba ne lisiti eriko abantu abayitiddwa n'oleeta eyakuyise naffe ffenna abakwasaganyizibwa ku firimu tebaatukkiriza kwogera ne balyoka bakalirira mukazi wattu ebibuuzo maama situka mukyala nambasa abali mu malayibulali okuva n'olwaleero maama ono atudde mangu bwe tuba tugenda maaso n'okutunda firimu muwulirize ku ffe balegendi abaludde mu kintu amwe siniya opposite ya siniya ebaki please people bwe twagala eggwanga lya uganda ligende mu maaso bwe tuba twagala eggwanga lya uganda ligende mu maaso tulina okulowooza nnyo ku bantu baffe bano balaba wano si bazanyi buzanyi ba firimu nti omu nina kyonnazudde mu firimu neyasomba kyatayinza kunnyonnyola mulala eka wano tuke zange neyanziza sebo bannaye neyanziza sente tuteeke bano kaakati neyanziza bannaye ensonga eno nkulu nnyo olwaleero kikyasinze okusiba obukyayi mu bizinesi yaffe neya firimu kwe kweyagaliza n'okulembeza ebyobufuzi tuyinza kuwuliriza mulanga gwa gavumenti ensonga eno nkulu nnyo olwaleero tulaba UFMY nga eweereddwa obuyinza ogenda maaso n'okulondoola ebintu eby'abantu abafuna mu mutwe tuyinza kulabika nti ate okoma awo n'owulira nti nno eriko gye naagiyamba gavumenti n'ekuweereza gye Kayanja URSB neba ne Geno waayo Registra Geno bajjere abo tebakumala okukakasa ekintu kino gavumenti ekitaddemu omukono olunaku olwaleero twogera wano jingo njogera naye njagala buli alina library akimanye nti ekiraga ne gavumenti etwagala buli ludda gwali mu kikyamu n'ali mu kituufu etteeka lya copyright we limala okukwata bavijje bataano abanene mu ggwanga gwe mu library bootunda ki lwaki temutunuulira majority ne mutunuulira minority nina bavijje 25 n'omusobyo abakulira ali wano bonna bali ku saidi ey'abantu abali ku bizanyibwa ebyawano nze vijje gimbo katandika butandisi nina abavijje be natendeka mu nnimi ez'enjawulo nina abali etteeso nina aboogera olugwala nina aboogera olunyankole abasoga bonna bali eyo bonna bayinza okutegeererwa omuntu ng'oyo twagala ekintu ekirambulukufu gavumenti ereese ebitongole byayo bituyambe nga nno batulabula UCCN eyo basiba batulabula twalina batya balwanga ensonga ya munsitusiza nga waliwo ekibiina kya UVOA Union of Video Owners Association ekibiina ekyo kyali kikwata ku bantu ab'ebibanda n'aba libraries naye mukulu Mutabaza we yali yakagira nga ekyali UPC natugamba musooke mugende munoonye ekintu ekituufu mukulu Tyabalwanga situka oyo omwami baava mu firimu mu bibanda ne bagaa tugende tuzanye Kibiranga olwa Kibiranga abaddeko wano
bano bakibirango twalinga mu bibanda bya firimu naye kati osanga kibirango ng'edduuka lyonna temuliimu wadde rembo n'emu kati wekiba ndi saawa yakukyusa saawa yakola ki akyalinginga embeera eno nga sinava waggulu akyalinginga embeera eno nga sinava waggulu eno embeera eriko ekigambo kimu enough is enough kati gwali mulembera bomanyi ndi gwe mutuufu kama ndi challenge us enough is enough twagala kukola kituufu oba ziriwa baziruwa bwezinaba zentuufu nga zigenda okuba mu maduuka zibeeremu kuba twawulidde n'enzungu zigenda kuleetebwa gwe beereyo ogambe bugambi neze baleese enfu oba challenginge ogende mu kooti naye we tubanze ejjinga ebbanga lyenjogeredde ebifu nga mpulira waliwo ate ayinza okuleetayo ekituufu buli etwekuba endobo ffekka tunaakulaakulana ddi kiki ekigenda okugambisa oyita America luno olutalo lwaffe lwawano lwaffe bingi nnyo betukyagenda mu maaso n'okubatuusaako twongera okusiimira ddala abantu bonna abasobola okukizuula tugenda kukolera wamu abalayibulale tuzuukuke tulina ekibiina ekitugatta ekigenda mu maaso n'otugatta ku bannaffe tulina okuba mukigoberera Association of Audio and Video Distributors tujje nga twetereeza we bakutuukirako okubeera nga oweereddwamu akaweero manya nti awo tuba tutambulira awo naye nga tetuli mu layini ntuufu ziri mu mateeka tetuli mu layini ntuufu badde njagala obadde ntandika butandise okwogera waliwo olutalo aba TV lwe baguddewo tulina bamafiya abali mu TV stations ezimu nga tebaagala local content tebaagala bantu bakola bintu byabwe mu makubo matuufu naye nga bwe baguddewo olutalo olwo ndowooza balina kuyita mu muzeeyi Bwanika era olunaku lwaleero nga nnyimiridde ku muganzi Lwazza namaze dde okuddikira eyalinga olutalo NTV NPS ne Bukedde balina okuvaayo ne beetonda okutaataaganya enkola ya gavumenti bwe munamperekerako n'abaaniriza ku Mande senga etuuka nga UCC tennavaayo kusamoninga bantu bano ngenda kusibira ku UCC mbabuuze omulimu gwe bakola kuba ekyamazima tubonyeebonye ebbanga panvu nga ffe abakozi ba firimu n'abazizannya n'abazitunda nga UCC egamba etuyamba ye regulatinga broadcasters bano naye ba broadcasters balaga ne firimu ezirimu obuseegu emisana ne tusirika tebaagala kulaga firimu zaffe ntimbi kana akatale ka bweru kati enough is omuntu yenna ng'alina TV station ate nga amakanda tugenda sooka tugateeke ku TV ezafulumiza bananga amawulire agafulumye gabadde mabi b'ofiisa ba gavumenti babadde mu field bali mu kukola ng'eno bagamba mbu ebikwekweto byayimiriziddwa omuntu awulira abalowooza bano abamukwata babbi kyokka balina emmundu olaba bwajjayo ejjambiya olaba b'ofiisa bwe bamukuba amasasi olwo nga katandika butandisi tetugenda bikkiriza ekikolwa ekyakoleddwa bamafiya abali mu gavumenti ogisuula okulemesa enkola ya Pulezidenti Museveni ne General Kayanja nga bagala okutereeza omulimu gwaffe tetugenda jikkiriza era nze ndowooza mu ddakiika emu ndowooza tennaggwako ebulako sekendi 45 nsaba okubasaba temwetiiririra eno industry yaffe over our dead bodies enough is netugamba ffe abatamanyi kulwana katudde ku mmeeza emmeeza esookera ddala entandikwa y'ekisinde kino nzijukirako mukulu Tyaba n'abalala betwali nabo gye bantwala sijja kwogerayo n'omukyalo ono yaliyo ne Lutaakome yaliyo nenkomawo nentegeeza muganda wange ebibaddeyo naŋŋamba tutambule bwe tutyo twatandika ekibiina kya Audio and Visual kakasa bamemba we bali bano ekigendererwa kyaffe si kyakulwana wabula tusome tumanye engeri gyesobola okuba nga tambuzamu omulimu gwaffe balamusiza abanyabo ne basebo
kiri kitya mubiwulira bagamba ki amanya nabasajje emirimu egimu tegikoleka naye bagamba eyeeweza omumba naye era stiru tobeera yeeye wammwe jangu tulwane jangu nawe bakuweerezeeko ku bubaka nti nno kosi twagambye zamunyo nti zamunyo bamukutte mutuweeyo miliyoni 5 mujja ffenna batukwate lumu bannaaye mukitegedde twebaza nnyo tubadde tusuubira era mu kujja waliwo Jeno Kayanja atugambye ali mukuba anaatera okututuukako ye mugenyi waffe ow'olunaku twayise mukama waffe wa URSB ne batubuulira nti babadde bamaze okwetegeka naye omanye engeri gye bali mu kulwana essaawa eno babayita wano babayita eri okuva omuliro guno we gwakwata ate URSB yo tetuula kubanga buli omu ababuuza muli luddawa mukoze eki so ne bagamba tebasobodde kutuuka ne URSB tumanye eri wamu naffe temukimanye ekyo tukubeyo obugalo nga bwa URSB waggulu ekintu kino tutambudde nakyo okumala ebbanga ggwanvu ababimanyi mubijjukira okuva mu 2011 mujjukira lwe twagendako ku zaayi ne twevuga abaliwo ebiseera ebyo be baluwa mwali mukyalo tebisandise leero naye abantu baffe balina obulwadde buli bumu era kambuulire abantu mwenna abali wano tetulina lutalo n'abantu batunda firimu kyetubasaba ekintu kiri kimu bw'obanga owulira oli musuubuzi suubula na ssente siwe kibeera bw'obanga owulira oli musuubuzi suubula naki bw'obanga oyagala okubeera publisher akolamu firimu kopi neera yenugule rights bagamba nti tubajja mirimu si kituufu abantu bano omulimu guno egunaatereera ani kumwe agenda okuva mu kibira eri gye bazanyira firimu atunde firimu kiba na kizibu kubanga mugendeyo ne mumalayo omwezi mulamba kakati onoovaayo gyojo managing library mbw'otunde firimu empya omulimu ogwo aba library mwe mugenda ogusigalamu naye kagubeere mulungi firimu yagulako nusu emitwalo 3 saagala kulaga bakadde baawano kubanga baazigulaagulako dda naye bwe giba nga yagula emitwalo 3 ng'omuntu agiyita wali ku custom n'agiclearinga ng'olwaleero luno omuntu n'ebitaano akuwa firimu ne bw'oba oyagadde 3 tugenda mu maaso oba tudda mabega okubawaako gye nvuddewo ebintu bino olw'entalo zonna ze tulwanye nga tulaba ekintu kifa kiggwawo bannaye kambabuulireko mugamba nti n'abantu bano tubajja mu mirimu naye gavumenti wetuukidde okukola kino ng'abantu abavudde mu mirimu bangi n'abangi ffenna twavaayo tetukyamanya oba tugenda mu maaso oba tudda mabega ntera okukibabulya nze nali lecturer ne ngamba kati kangende mpandiika firimu nfuuke Genevieve Najji okusomesa n'enkuvaamu nenkola firimu yange yasooka najja Rambi neteekamu ebiseera ebyo bukadde 5 zaali ssente kati ebiri mbivuddemu nzize mu firimu tekyalimu ssente nentuuka kubeerawo nga simanyi kyenzirako oba kudda eri oba kudda wano abantu be nazanya nabo firimu najja Rambi baali bawera 50 bonna ne basaasaanirawo kubanga nze najja Rambi nali navaawo so kye bagamba nti nno abantu bajja mirimu kubeera kusala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi banaye tetulina mirimu gye tugaba abafirimu mukidde mu firimu terina mirimu firimu ng'eteredde tetusobola kufuna mirimu kati gavumenti weba enoonya bawa mirimu tugiwe baluwa bano abagutta oba ffe abakukola gubeerewo so kakati bannaffe abafirimu bwe twawulira nga biganye ne tugenda ewa pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 16 April buli offisi gye tugendamu tubabuulira era ne batukwasa Jeno Kayanja gwensuubira mu bwangu bwonna ajja kuba nga tutuuseeko okuva olwo twagenda ku National Theatre mubijjukira ne tukola press conference ne tubayita ne tubegayirira abaalokoka ne balokoka bane tukubireko obwogala abaami bano abasalawo okulaba omusana mbakubira obugalo sente lwakubanga kyebasazeewo okukola bakifunyemu in fact bali mu kaseera akazibu era abamu batubuuzanga netubuuza mujja ddi tebaabibabuuza nga bagamba nnyo gamba mwe bwe mutyo bwe mwogera bijja ddi
kati ndowooza kye baali banoonya bijja ddi kituuse oba nedda kyongerebwemu oba nedda so omusango gwaffe gwasooka omukyala oyo n'omwami bamukwata mu mwezi gwa kutaano omukyala yali atunda library ng'atunda firimu nzungu muyina obuzibu mukola ne mugamba nti zino ezaffe firimu ezo enzungu si zammwe okujjako nga muzifunyeeko rights era omusajja ono bamukwata omukyala yali mu dduuka ne bamutwala ku URSB enforcement team n'emutwala na buli kintu ekyali mu dduuka tuwe obugalo pulezidenti waffe yasalawo n'ateekette omukono ku tteeka lino era n'agamba nti nno mubayambe bannayo obugalo bwa pulezidenti waffe action